Aronex Njalwala kati tugenda ku Pretty Banks Inside. The song is called Inside. Yes, I'm a very big fan of that song. This is my opinion. You have your own opinion. Make sure it matters. The difference is, does your opinion matter? Katonda bakudda mu list ya Bebe Cool. Wekuba mu tochi n'ogamba So Pretty Banks, I think it's his first time. It's one song that I know. I don't know much about this artist, but Kongs, and I think Tuksabira Uvengo Sobolo continuing like that. That's very, very nice. Luna Ve Lil Pazo. Luna Ve Lil Pazo. Lwatuuka. Luna Ve Luimba Lwatuuka. I think I would be very unfair if I don't appreciate as an artist who has struggled so much. Navayo nachikuteeka ne mu face nti omanyi bwe mbonye omanyi omanyi music ono aboola music aboola sijagenda mu detail lwaki aba abodde naye struggle yoyo nayo tebadde nyaamu. Actually, I was among the people who are involved in the Temudamu Kuwemula nga mulwadde okumutwala mu ddwaliro babamusokesa bombo, because I had suggested bombo and I was on phone n'omukulu, but of course he didn't know. He didn't know. So of course I followed nanga abayimbi nga betubeera. Pazo yafuna massive hit song because that's a very big hit song. It wasn't until it became vulgar, the hit song is the vulgar one, that now concern had to come in. But over at the end of the day mugenda kuzaala ate mujja kukula namwe mulaba abaana bammwe agagambo gabafubutuka muki nga n'omwana olina mwegaana nti oyo si wange ate temwetuga olw'okuba likes enyingi ne views zigenda kujja nga neesaza obulago njagala ndabe bwe mba nfudde ndabe bwe likes meka ze naafuna kati ate onaaziraba otya ng'ofudde. Lil Pazo kati ezo excuses kyenagaye nti music aboola okitegedde si nti buli ayimba ayitawo okitegedde akatiba kakoze for one song. Muto wange waba ayagala okulaba Uganda bwekaawa azeeyo olwoku ate omanyi nawolovu etambula mpola paka lwekutuukamu. Pazo akatiba kajosi kubanga kati ffe nsobola okubeerawo nemmanya nti kati amateeka bagenda kukola bwegati ne bwegati ne bwegati. Okitegedde Pazo nsobola okumanya ki ekijja kati nga nze mba nkugamba kuba mu maaso wali mba ndawa. Ate ekyokubiri ekifaananyi ky'otambuliramu nange njagala Pazo mbe nga nkyasobola okutuula naye wano. Sagala mwekweka nti oyani kubanga abayimbi abali very rowdy oba abali abusive, the corporate world esasula sente ensajja ekuboola ne bw'oba oyingira gate bagamba ani oyo temukkiriza kuyingira. Kati bwe bikusalako opportunities nyingi nnyo nnyo nnyo. Njakuwa good example. Prime Minister teyayogera ku kya Gravity. Gravity actually twali twaleka Gravity kati yakola ebivulu bya Prime Minister kubanga for him he can do at certain price rate, and Gravity has been doing good. Olaba n'ennyumba abadde azimba, I saw something. But Prime Minister walekera okuwa Gravity gigs ezo bakwano ba Prime Minister banaazimuwa
baganda baminisita abalala banaazibwa. So oba wensalaku atereka kuteekawo omutwe munene bugoli kaliba. So advice should be taken. Otuula mu nju naawe noddayo neweerowooza kuba obudde butuuka n'abakadde baffe batusingako kukumampaatiira naye obalaba bakkakkana bali waka batudde. Ndi ku board ya UNCC. Authorities came in late, but better late than never. And then also, timing is important. Okay? The gender wars is not when the authority came in. The authority has come in. Still in the same breath, the same weekend after Namumazi Kangavula Gravity Omutujju Last, in Jamaica, Japan, because now UCC is also learning. Mumanya amateeka tuli mu kukyusa, tuli mu kukola bintu, abantu bali mu kuyiga bintu. The disruptive world eri gye twayogeddeko ereese ebintu bingi nnyo ku center stage. No one could easily come in and start dubbing like that on stage. Ebyo bintu bitandise mu new era. Amateeka tubadde tukyalina makadde. So now that the UCC saw that, so they have to plan for that. Okay? Twali wano mu Kalulu, ojjukira Facebook kye yakola ng'oweegayaza agamba nti eno kikoledde nga n'owema kindi akoleza omuliro nga n'owe. Who had prepared for that? No one. So innovations zijja kuleeta ebintu, then ebintu ebyo to be planning it byetegeke.